بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abuluganda tusanyisa okubanga tuwulizingana kaseera kano twagala kulaba al-ashru al-awakhir ennaku 10 ezisembayo mu kusiiba okw'omwezi okwa Ramadan. Tuli mu kusiiba era nga tuli mukubanga tukomekereza mwezi gudduka nga Allah subhanahu wa ta'ala watugamba nti ayyama ma'adudat, ennaku mbale bubazi kwegamba oyitawulira nti okusiba kw'abasiraamu kutuuse nawulira nti bane ekizito ekimujjiddwa ennaku mbale bubazi nga zidduka nga zigenda ng'omuntu addayo mu myezi gye emingi ennyo nga tasiiba nga Allah tamuvunaana kubeera nga lwaki tasiibye. Kale abooluganda tufeeyo nnyo okulaba nga akaseera kano tukeenyigiramu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Mu nnaku zino 10 ezisembayo za nkizo nnyo mu ddiini yaffe y'Obusiraamu mu mwezi ogw'okusiiba. Era nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ennaku zino 10 we zaatuukanga yeyongeramu ng'amaanyi n'abeera nga aleka bakyala be, aleka ennyumba ye, amaka ge, n'aba nga abeera mu muzikiti ebiro bino ennaku zino 10 zonna. Shadda mi'izarahu, n'anyweza enkutu ye, amakulu ng'ategeeza nti yanyiikira mwezi ennaku 10 okubanga ali kubikwatagana Mukama Katonda we yekka, tayagala nga tawulire, tayagala kwettanira mu kintu kyonna kujyamu nga asinza Mukama Katonda we ng'amusaba okumusonyiwa, ng'amusaba ejjana y'ekitiibwa jannatul firdaus, ng'amusaba omukingiriza ebibonerezo bya kabuli, ng'amusaba okukuniza ebibonerezo bya jahannam, omuliro geyeena n'ebirala. Abooluganda, kale naffe tubeere nga tukozesa chance eyo mu kaseera kano. Itikaafu muzimu ku ibada esangibwa mu nnaku 10 ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan ye itikaafu. Itikaafu kyeki? Kitegeeza okubeera mu muzikiti ng'osinza Allah, gamba ng'okusoma Qur'ani, okusaala ennyo n'ebirala. Kino kyandyoka otya kasita owulira nti olunaku lwabiri mu luyingiddewo, kiri sunna, kyagalwa nnyo. Oyo yenna aba asobodde nga asobola okwewala eby'edduniya n'abiteeka wabbali n'agenda mu muzikiti gwonna oguyitibwa nti muzikiti gusanze swala 5 mu jama. Abasiraamu basala swala 5 mu jama. Era omuzikiti ogwo nga gutuula itikaafu, nga gukkiriza bulungi okutuula itikaafu. Waliwo emizikiti nga tezijja kuba na programu ezo, waliwo emizikiti nga gisaala eswala jama naye nga tezirina programu ezo za itikaafu. Nga oli wona agenda okukola itikaafu ojja kubeera nga atabudde programu zaawo. Tukiraba oluganda okujjawo nga bagimanyi, bagisomeseddwa n'ebirala ebifaanagana kuwa ebityo. Kati kyekyo era omuntu wabanga agenze eyo aba yeewala bakyala be wadde kiro. Tolaba nti Allah yatukkiriza mu kisiibo obudde obw'ekiro butali bwa kusiiba misana kubanga tusobola okugendako eri abakyala baffe. Naye ate mu nnaku zino 10 omuntu abe yeeweddeyo ng'agenda kuba mu muzikiti
zonna oba ogambye ogenda kuba muzikiti kalube misana oba kiro yani 24 hours oli muzikiti munaku zine 10 Allah agamba wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid Allah tuganye tetugenda ngeri bakyala baffe mu mbeera y'obufumbo ebbanga lye tunaamalanga tuli mu kukola itikaafu amakulu nga tusenguse ebiwulirwa bweru w'emizikiti nga tuli mu muzikiti munaka 10 esembayo mu kisiibo paka bwe ziriggwako nga yidi esembedde awo ne tuva mu mizikiti kyekyabooluganda era itikaafu eno era obulombolomu bwayo omuntu abanga yasazeewo kubanga agituula mu muzikiti ennaku eze-10 kisooka nga tulabye talina kuva mu muzikiti okujjako nga waliwo obwetaavu obunene ennyo kama nti aga mu short call gereko mu long call omala kyetaago waliwo amuyise katono nnyo nga kintu kyamaanyi ate nga dakika amaladdeyo ekyo tekirina buzibu okubeera nga akikola niya alina okuba nga yagireese niya okubeera nga nti agenda kuba nti akubeera mu muzikiti omuntu alina okuba omuyonjo obulungi ng'ali mu maaso ge ga Katonda tayambala bintu biddugala tayambala lugoye luliko bintu bitategeereka biriko amanda biriko biki ebyo byonna alina okubeera nga abyewala era kino kiyitibwa akakwata akalala akatugamba ebyona itikaafu era mwoyo omuli okufuluma mu muzikiti oli kasita afuluma mu muzikiti naku 10 esemba yeewaddeyo abeere nga abeera mu muzikiti zonna misana kiro hali tuba tuliawo ng'afulumye mu muzikiti agenze mu katale akuba ne story agamba awo mwanya itikaafu yebekoze ki tugambe nti omuntu ayafuluma olw'obwetaavu obwannankola ntya nga agenda kumaliza mu kaseera katono nnyo amaladdeyo ate tebulina kuyitirira nnyo abayi obwetaavu genda kuyitirira nnyo wafulumafuluma wadda era kyekyo kyonuna ibaada yeeno abooluganda talina kugenda eri mukyalo emusona nga yabufumbo bwakikola itikaafu ye esazibwamu amagezi g'omuntu okuba nga goonooneka walaluka omuntu adde mu mbeera zinungi n'alaluka itikaafu aba esazibwamu omukyalo okugenda mu nsonga omukyalo abanga yatula itikaafu naye agenda mu nsonga era itikaafu esazibwamu n'abanga abivaako agende wabweru akola ebirala nnyo abooluganda zize ennaku 10 ezo ibaada eyo erimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza ennaku zino 10 tubeerenga tusiba nnyo enkutu zaffe tunywere sokisi zaffe tuzambaye zinywere amakulu tubeerenga tuli nnyo eri Mukama Katonda waffe ibaada endala erimu Laylatul Qadr ekiro kya Laylatul Qadr Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr ekiro kya Laylatul Qadr kisangibwa mu nnaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadhan tekimanyikiddwa date ki Laylatul gamba nti 21 oba 22 27 29 tekimanyikiddwa era Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ategeeza nti faltamisuha oba iltamisuha fil ashri al-awakhir munoonye ekiro kino ekyemikisa ekyenkizo ekyebirungi mukinoonye abayagala okubeera nga kisanga nga kimusangawo abeere nga akinoonya mu nnaku 10 zisembayo mu kisiibo omwezi gwa Ramadhan gw'abasiraamu talinoonya mu nnaku 10 ezisembayo ezisooka oba ezokubiri no mu nnaku 10 ezisembayo Laylatul Qadr khayru min alfi shahr ekiro kino kya bbeeyi nnyo kisinga emyezi 10 gy'emyaka 83 n'emyezi 4 awo nanga omuntu era ekirungi omuntu kyakolera mu Laylatul Qadr eyo kikubisaamu okusinga emyezi 10 emyezi 10 gy'emyaka 83 n'emyezi 4 abooluganda Laylatul Qadr kino kirabo Allah yakiwa ekibiina kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era abamanyi bagamba nti eno yali nkizo abamanyi b'obusiraamu gye bayogerako nti Laylatul Qadr ekiro kino
Allah teyakiwa mirembe gyasooka nti omulembe gwa nabbi Musa gwa nabbi Isa Dawuda ekiro kino Allah yakiwa omulembe guno ogwaffe ogw'ekibiina kya nabbi Muhammadi ebyengera n'emirembe bibeere ku ye nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kino kirungi mu birungi Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuwa ffe abaddu be tubeere nga tubikozesa. Abooluganda nga mu hadithi ya Anas radiyallahu anhu qaal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti al-amalu fi laylati al-qadr was-sidq was-sala waz-zaka afdal min alf shahr. Omulimu gwonna omulungi ogukolebwa mu nnaku zino mu kiro kya laylatul qadr gukubisaamu ebirundi 100 gy'emyaka 83 n'emyezi 4. Abooluganda nga twalabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza mu hadithi ya Bukhari kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idha dakhala al-ashr shadda izarahu. Nabi Muhammad ennaku 10 wezayingirawo nga nyeze enkutu ya makulu nga akendeeza mu byedduniya mu byensi wabadde anyumya nnyo mu emboozi azikendeeza. Abakyala mu makage emboozi mu maka agikendeeza. Kyova olaba abamu ennaku zino 10 zituuka yeteekamu akasimbi nayolekera olugendo lw'e Makka ennaku 10 zimusanga eyo, oba n'agenda e Madiina amalire eyo muzikiti gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akola ibada ng'asinza ng'asoma Qur'ani nga wasaba Allah alungamye abantu abaabula agatta obusiraamu obujjamu okubeera nga buyuugayuuga oluganda lwe lw'abalina omama taata sisters and brothers basenga n'abalala lusaba beeyuzaayuzaamu babeere nga baba bumu. Atunyweze ku ibada lusi nga twanafa mu kusala eswala 5 n'ebikemo by'ensi ebitujjidde Katonda abeere nga abitukenderezaako n'ebirala mu Luganda. Shadda izarahu wa ahya laylahu, nabeera ng'ekiro ayolokera gye kiri, ayolokera ebiro gye biri bino ebiro ebisangibwa mu nnaku 10 ezisembayo. Yali ng'atunula teyeebaka era mbakushana mu biro bino ebisembayo ennaku zino 10 tetwebaka kiro kiba kyetaagisa. Wa aiqadha ahlahu, era n'azukusa abantu be mu nnyumba nga abategeeza bannaye ennaku 10 mukendeeza otulo kiba kyetaagisa. Era abasobodde abasobodde teyeebaka abeere mu kusoma Qur'ani, asome Qur'ani okuva kwetandika amaleko nga wadda webityo. Abooluganda zonna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti yenna man qama laylatal qadr, yenna ekiro kino ekyemikisa, the night of power, kiro kyamaanyi gwe kisiŋŋaana mu nnaku 10 ezisembayo ng'ayimiridde ali mu kusaala swala, ali mu kusoma Qur'ani, awanise emikono imaanan wa ihtisaaba nga kimanyi Allah agenda mumusonyiwa, yagenda mumusasulamu empeera yasasula, teri mulala agaba, yasinzibwa Allah okutuuka okusinzibwa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah musonyiwa ebyo ebyamusobako ebyayita. Abooluganda kale twongeremu amaanyi noonyera Laylatul Qadr. Tujogeddeko ekyo twali bali tusingakaawo naye katubeere nga tukomaawo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase ne bino abise ku minzaani emirimu gyaffe emirungi, atusiŋŋaanyeewo ekiro kya Laylatul Qadr kitusiŋŋaanenga. Era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza tusabenga dduwa ki mu kaseera ako, tugamba nti quli, hadithi ya Aisha alladhi rawahu Imamu Tirmidhi. Ya Aisha yabuuza ekiro kino bwe kinsiŋŋaanawo mbeere nga nsaba dduwa ki, yamukunya n'amugamba edduwa z'oba weekwatako nti gamba ai Allah nkusaba onsonyiwe kubanga gwe osonyiwa, gwe musonyi ya Allah. Yegamba nti quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ye dduwa tubeere nga tugiddiringana n'edduwa endala nnyingi zoba osobodde, bati eyo ye yajja okubeera nga yagibwayo mu zonna okubeera nga ekozesebwa mu kaseera kano. Abooluganda
tetujja kwogera ku bubonero bubeerawo nga Laylatul Qadr egudde, tulibyogerako olulala, naye ekikulu ffe ebiro bino ennaku 10 ezisembayo ffe tubeere mu mizikiti. Bwe tuba tuzadde kuba mu mizikiti, ewaka tetwebaka, tukendeze otulo. Essaawa ezisinga obungi mu biro bino ez'ennaku 10 ezisembayo nga Yidi tennaba kutuuka, tubeere mu kuba nga tuyimiridde tusaala, tumuwanjagira Katonda waffe, nga tuli bagonvu gy'ali okubeera nga tumusinza bwe tumulaajanira byonna ebyetaago byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye tuba tumulaajanira abooluganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.